mwenna eno wiki teggwako nga mwenna tetunnaba kukumba kuba malawo tugenda kubakwata tubatwale mu mbuga z'amateeka babavunaane okufuna amagye okugenda kukola training y'amagye omala emyezi 9 waliwo ebizibu ebibaawo mu ggwanga ne bataba passinga n'omala emwaka gumu n'emyezi emeka nga tunoonya tulabe ekinyusa ekirimu mweyogamba byakuzannyiramu ebyo ojja n'otambula bwoti n'ovimba bino si bya ndongo amagye si ndongo ate obukulembeze si bukulembeze nti ojja kubeera awo ojje mu ndongo yo oyo oluvimbo bimbo lwe wayina mu ndongo mwana si lwe luliwo kati njagala kukulabula ne sekulabula yenna nti kasookanga lubanga lwa mindi bukedde enough is enough ezo embwa tulina okuzikwata zonna paka kuwulira bubi buli mbwa yonna eyalabiddwako mu kamera mugisike buli mbwa yonna erabiddwako mu kamera mugisike buli mbwa yonna erabiddwako mu kamera mugisike Kingi Saha kati njala kulabula kana akanyuka enjaga Kingi Saha osula nakawuka enjaga onywa nyingi toyina magezi obulamu bwo bwonna totegeera gavumenti byekoledde ne byolinyiddeko amadaala gonna First Family weekutuusizza wooli awo saagala kuddamu kuwulira ng'omanyira First Family kana akasajja akasiirira amannya akaliko amayirungi enjaga Kingi Saha njagala kulabula olwaleero ku live bagikutuuseeko yo kataginge mwawo mukataginge njagala kubabuulira bino tugenda kubakwata paka kuwulira bubi mulekerawo okuzannyira ku gavumenti haya kati kino njagala kukibabuulira disciplinary tujja kuba disciplininga tujja kulaba nga mutereera okudda mu layini tujja kulaba nga obulamu bwammwe musana kwoza sabbuuni mu mutwe mwabeeyita abannupu evolutionary sibo bagitandika bwe batyo ate njagala kukulabula Kyagulanyi oze okolanga katemba ne tukusiriikirira bano abaana bakusiriikiridde Kampala bakuwadde ebbeetu njagala kukubuulira nti nja kukusabula Kyagulanyi ojja kusabulwa nja kukusanga lumu mu kkubo nkusabule nga nkugalamizza bulungi nnyo nti galamira gy'okwatayo segibala bino si bya muzannyi ekikwatagana n'okuzannyira ku gavumenti wagyevudde na wagyeraga bino si bya muzannyo ate tuddawo maama awunya taata nti kozi yasuze nani no enough is enough President Museveni yagenda mu nsiko n'atuzimbira pillars ze muliko eddembe ly'abawadde lino limumuvumirako eddembe ly'abawadde limukolerako byonna ebyekisiru byonna bye musanze njagala kukubuulya ne sekulabula yonna nti obwo bwoyita bu edi mutwe ngenda kutandika okubusalako nga mbusalako buli kamu nkuba mboko ne Bayibuli egamba suula omuggo oyonoona omwana muze mukola katemba yenna ow'ekisiru mwonoonye buli kimu mwagala okwonoona gavumenti mulowooza nti tetujja kubattira ku liiso nga muzannyira ku gavumenti eno President Museveni yagenda mu Kisaka n'atuwonya bamusibirwa mu bbo bali abattanga abantu abaatugumbulanga abantu kyenneewuunyisa mugenda ne muvuma President Museveni obugagga bwonna bwe muyina mu bujje ku President Museveni Bobi Wine ani akusinga obugagga muwozi bakuwanga ssente ojje otereze oyogerere Uganda ebirungi essaawa eno muvayo mwonoona gavumenti bakuwanga ssente onoolya ssente z'omuwi w'omusolo essaawa eno mugamba Museveni mubi wera muli mu kusaka gwe mwana gwali awo ayina amagezi andaba bano abasajja balidde ssente zaabwe famire zaabwe ziri bweru baziddusizza mu ggwanga baagalamu abasiru abavubuka abatalina magezi mujje babakuba embooko kaakati abaana babalinze gye n'omukozi ayina ejje lino libayita komando likuba komando ekuba bali abaana tebajja na mundu bajja kubakuba na mukono bali bakomando bakuba tebagenda kubakubya mundu President Museveni ayina ejje libayita komando mwetozannyira waawo njagala kukulabula Kyagulanyi wano wetugenda mu kalulu okoze byonna nonsesi yenna n'omumalawo naye njagala kukubuulya leero kana akalulu ke tugendamu we have no nonsense muze ne mwonoona gavumenti muze ne muvuma President Museveni muze ne mutwonoona mu nsi z'ebweru
naye kana akalulu ke tugendamu enough is enough. Abantu beewadde eddembe. Omwami oyo muwulidde. Oba mujjukira bulungi ozze ng'ofollowinga stori z'omwami oyo, guno si gwe mulundi ogusoose. Oyo omwami bamuyita Majombere. If I'm not mistaken, anyway. Naye nga ge maanya ge. Era oba nga ozze ng'ofollowinga ebintu ebibadde bitambula kuva mu kalulu kali aka 2021. Waliwo yavaayoko mu kamera n'ayogera ebintu ebyali bitali birungi oba ebyali bitali biwumu. N'awaayiriza ate twaddamu omulaba ng'akaaba amaziga. Simanyi mu nnyambe ndi eno mu nsiko, simanyi baagala kuntwala, simanyi biri bitya, baneefuulidde. Yayogera ebintu bingi. Ono omwami yoyo kennyini gwe twalabako oba mujjukira ekyaliwo eri eruweero nga omugenzi Jakana Naduli. Byaliwo mwabitegeera era mwabiraba. Kakati omwami oyo kennyini akomyewo. Mu bigambo bye agambye nti abaana abo okutandika ne wiiki yino yatandise nti bonna bajja kuba nga bakola ki? Bajja kuba nga bakwata omu ku omu mpaka we banaagwawo. N'agamba nti ate bw'alikwatako mukulu waabwe ani ogwayogerako? Ayogera ku Bobi Wine. Tayagala mugalamiza, amukube kibooko mbu ye kennyini amutwala akole ki? Amwesibire. Waaye naye nga bw'omanyi ebintu nga bwe bitambula, tuba tetusobola boogererawo nnyo. Ffe tubaleetera buli kimu, buli nkambi, buli ku sayidi. Abaana nno nabo tebatudde. Era nabo bavuddeyo ne bamwanukula. Ne babagamba mbu akatengo nga kangi. Mbulwa oba mutya yunifoomu ze baayambala kapaleedi akatini ke baakola akali ka surprise. Nti kati mbu bajja kukomawo mu sitayiro ndala nga tebambadde yunifoomu. Njagala bategeeza tulugenda ku kyolunaku tetuli ba mu yunifoomu kuba kirabika yunifoomu kye kizibu kyammwe. Tugenda kujja nga tetuli mu yunifoomu. Basajja mmwe mutusindiikiriza ekimala naye tunajja nga tetuli mu yunifoomu. Mubadde n'omukutu naye tulijja mu yunifoomu mukakasa buli tusobola. Bwe tulikola paleedi nga si y'amazaalibwa nga bwe mukyagala kubanga mutusindiikiriza kukola paleedi. Ffe twakoze paleedi ya surprise naye mwatulaze nti ate mugitidde bwe tulikola etali ya surprise mulikola mutya? Obusoose bubadde direct nga bugenda wa? Waliwo bamentioninze abakulu. Kati obuno obuddako mbu bugenda wa Felix Kulaije ne Kano Nalweyiso. Waliwo ebigambo awo emboozi eyasoose nabaleetedde emboozi ya Kano Nalweyiso ng'ayogera byeyayogedde ku Bajoola Ssenyonyi. N'agamba nti ono omukulu Bobi Wine akozesa abaana bano nti n'abateeka mu kamera ng'ekigendererwa nti gavumenti ebakwate oba ebakoleko obulumbaganye nti batteyo abaana be battayo nga 2. Mbu ye banaaba bamaze okutta abaana abo ye Bobi Wine ajja kulinnya ennyonyi mbu agende emitala w'amayanja yeefunire omudiri gw'ensimbi mu baana bano. Kakati Felix Kulaije statements ze yakoze mwaziwulidde. Kakati buno obubaka badirectinze bugenda straight Wanarweiso wamu ne Felix Kulaije. Abeeyita bannansiko ba kuno era batulangira buli lukya nti bo munnaye bagenda mu nsiko ne banunula eggwanga lino ne batulwanirira. Okubagana nga kususse nga mukubaganye nnyo. Ekibuuzo kiri nti ddala mwagenda mu nsiko ne mukuba emmundu oba abaakuba emmundu abatuufu mwabatta ne mubamalawo? I don't understand. Someone onongamba nti yo a major general, you a brigadier general, tuwayingira mu nsiko n'otukose emmundu emyaka 5 kwena. Ne muva mu nsiko mu 95 ne mutuula ne mugamba kakati tunundudde eggwanga lino katwagala kulembera eggwanga lino ne bannayuganda bonna era tuleese ekiyitibwa demokrasiya mukyo okugezaako promotinga demokrasiya ono n'omubakanya mu ggwanga lino katutule wansi tukole ssemateeka mu 95 ne mubaga ssemateeka nga ssemateeka oyo muli ready okumugoberera n'okumukuuma naye olwaleero ssemateeka oyo gwe mwakerako ennyini ne mubaga ate mumuyisaamu amaaso mumuyisaamu olugaayo kyokka ne bannayuganda abalina okuyimirirawo bakume ssemateeka oyo bwe bagezaako okukikola
mubalaga nti ache mukola tekiriyo era kimenya mateeka temukigeza nako temukyetantala. Kakati Jono Narweso nze munnange nakwewuunyiza nnyo okuba nti kakati naawe ba propagandist oba ba bloggers be bakutegeerera era ba blogger balina okusooka okuvaayo ne bajja ne babako kye boogedde naawe n'olyoka otuula ku mpewo za TV n'ojja n'okyogerako. Kakati oŋŋamba otya nti blogger nga Saddam Senoga simanyi yeeyita Godfather oyo omukongozi, simanyi ono Calvin Birinyanya, simanyi Mayanja, simanyi Fulufiga Jennifer Fulufiga, waliwo kino ekirina omutwe ng'agwange Kibukenya Media bitudde bizze ku drill oba parade eya scouting eya patriotism. Ngolwayo ne wokibuuza ti patriotism kitegeeza ki, era patriotism akolebwa baani, era patriotism alina ku exercising wa nawa, era n'okibuuza nti NUP nga an organization ate specifically a political organization erwanirira okulembera eggwanga lino nti terina kubeera na patriotism wingi oba erina okubeera nayo. Kakati Jeno Mulamba yagenda mu nsiko n'okuba emmundu n'otuula mu mpewo za TV naye ng'otambulira mu script z'ababloga abatamanyi abakozesa obutamanya, naye nga naawe eyakuba ku mmundu ng'okimanyi bulungi nnyo nti militia group efaanana etya. Can a militia group be organized in an open space, in an open press, moreover on a camera? Ekyo waliyo kirabyewa nga ddala olwano yagala kujjako eno gavumenti. Kakati mukimanyi bulungi nnyo mwateekawo organization, political organizations ez'enjawulo zeetabenga mu byobufuzi ebyawamu n'ekibiina kyammwe n'akabinja kammwe akabayekera ka NRA ekoyinza okuyita NRM. Okiwuliza bulungi. Era ekibiina ekyo nga kifuna ne ssente eziddukanya eziva mu gavumenti, kifuna ssente eziri constitution bannayuganda ze bakiwa okuddukanya emirimu gy'ekibiina, ng'ekimu ku mirimu gino gye patriotism, abaana okubaagaza eggwanga lyabwe. N'okera ku makya n'ogiyita militia group naye nga tekuli kye bambadde kyefaananyiriza kyamagye, wabula mbu olw'okuba bakubye salutes n'abascouts baazikubanga. This is their boss, kubanga ono akulembera ekibiina kyabwe ekya National Unity Platform mu bawangaalira azze balina okumusalutinga. Naye kati Jeno Mulamba okutuula awo n'ogamba nti lino ggye lya Kyagulanyi. Jeno Narweso nga mukubaganye mangu, nga mutidde mangu kiki? Mulaba abaana tebawalekeddewo soft landing wonna we mugenda kuddukira. Ndi wano okubiriza abaana bonna ba foot soldier abali eyo nkiddamu okwambala red ovolo n'okuba bereeti yo tekimenya mateeka, era mwambale red ovolo ne bereeti zammwe kubanga kyekibafuula unique, kyekibafuula organized, kyekibafuula smart n'okubaawula ku bantu abalala oba militia group bonna obuyinza okutegekebwa state eno okukola effujjo ku bantu. Bw'oli wanjawulo oluubirirwa kulembera ggwanga lino Uganda. Era ne statement ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert gye beekwasa ey'okuyita abaana abo amagye, era gavumenti eno we beekyuse abo abaana babagenda twalibwa batendekebwe bateekebwe mu ggye ly'eggwanga erya UPDF. Bulidde byonna byekuusiza ku ki uniforms na berets. Bintu basooka okubanga bagoera bagamba nti tebaagala muntu ayambadde berets. Oba mujjukira bulungi Bobby Yang ali mu kkomera naye bamukwata, yali alina berets ezo mu nyumba ne bamusanga nezo overalls eza red n'ebigato ebyo bye bambala abaana ba foot soldier, bye bintu bye bapaledinga oba mujjukira bulungi. Bobby Yang gwe njagalako mwonna mumumanyi nga amanya g'amatuufu ye agaba Anthony, naye ng'abasinga obungi tumanyidde ku linnya eryo erya Bobby Yang. So babaanukudde nti weewaawo oba omwanyize nti Bobi Wine okugamba ekigambo nti abaana bagenze nga bafuukira ddala amagye, babaanukudde nti soon or later bajja kubanga batwala obuyinza, era ku obuyinza obwo era abaana bano mbu gajja kufuukira ddala amagye. Si bigambo byange, mubiwulidde obutambi buubwo bonna mbu baleetera kasavu kanyama. Nga tuvuddeko abaana bakyawanda muliro nsonga ki? Chairman Fred Nyanzi n'essaawa ya kakati nnaku olwaleero tetunamanya ali luddawa, bamutaddewa, naye nga womanyi abakulu bali mu kubanga bakola buli kimu okulabika nga batresinga waali, naye baabaana si basanyufu era omuliro mungi. Chairman Nyanzi ekyakonfamingiddwa yakwatiddwa.
Ekisooka kya byonna ku kukwatibwa kwa Chairman Nyanzi, njagala okusindikira obubaka buno Mwami Museveni, ffe tulinga bakazi ba Sudani kasita tumala okulinnya ekitanda nga batuweeweesa omusajja ne bamubikira asooka kubimaliriza. Okukwatibwa kwa Chairman Nyanzi tekuyinza kunafuya kubanga Museveni ali ku nkola nti tokwata ndiga zonna, kwata mulaalo zisaasaane. Tetugenda kusaasaana kubanga ekitugatta ne Chairman Nyanzi si mubiri gwe. Birowoozo byaffe byemmanyi nti yonna gyali tebyakyuse era nga n'ebyaffe tebyakyuse. Gwe ki ekikulowoozesa nti bw'ojjawo Nyanzi oba otumaze amaanyi? Tosobola kutumala maanyi kubanga ekigendererwa kyaffe kinene nnyo 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 n'okusinga okutiisibwatiisibwa. Museveni olaba, Museveni alinganga abazadde abaakuba abaana ne babagubya. Gwokimanyi abaana abasinga okukubwa mu buto be basooka atofuna embuto oba abasinga okukuumibwa. Omuntu atuuka nga takyakutya. Museveni yafokasinga kutiibwa so si ku kitiibwa. So si ku kitiibwa. Kati emyaka gyonna gy'aboggoledde alowooza eddoboozi lye likyakola sawundi ey'omuzinzi erifu. Ffe twabeeranga eyo Mabanda Butambala, mukyala Museveni yajja n'agula ekirombe kyaffe mukimanyi eky'Emabanda eyo mu Kasajja. Naye bwe baali baakatandika okukuba amayinja ng'enkoko tezibiika ng'embuto zivaamu. Kati zibiika n'embuto tezikyavaamu lwa baluti. Baalimanyiira. Kati Museveni okuboggolako, okuwambako, okusibwako n'okutiisatiisako twabimanyiira. Era njagala okukutegeezaako nti oba wabadde oyagala kusuula kyambalo kya Redi, ekyambalo kya Redi oyinza kukisuula mu ngeri emu ne kivaawo n'otaddamu na kukirabako. Genda erwakitulo olabe oba onaddamu okukiraba. Oliira ku ttooya ate wekkanya enswera. Aveewo alaba oba anaddamu okulaba ku kyambalo kya Redi bwe kiba nga kye kimuwunyira ziizi. Tajja kuddamu kukirabako yadde okukyesemberezaako. Era bafuutu soja mbategeeza mwenna bino byonna byakugezako kuba nafuya na kuba malamu maanyi. Naye mbategeeza nti buli nsobi etukolwako ebeera amafuta agatwongera okutambula ku kiruubirirwa kyaffe. Gwe kyogamba nti bano bannaffe kaŋŋamba abatambula ne bava e Sebbeyi ne bava e Busoga nga bajja okulamaga e Namugongo, lwaki omu ku bo bw'afa bamuziika awo ne beeyongerayo? Kubanga olugendo lwabwe terunnatuuka gye bagenda. Kakati okuweweera kwaffe nga tumaze okutuuka gye tugenda. Era Museveni asobola okweyanguyiriza ku mbeera. Omanyi ebiseera ebisinga omuzadde bw'akusuubiza okukuba obeera ku bunkenke nga weebuuza nkuba ddi n'ekyo kiggwe. Museveni galamira ekyo kiggwe. Tewammwe. First of almost olaba oyo Museveni ye kennyini yeemazeeko emirembe kubanga obuvubuka yabumala anoonya buyinza ng'era atemula mu kubunoonya. Ate obukadde abumazeeko akuuma buyinza ng'era atemula mu kubukuuma. kitegeeza tafunye ku ssanyu mu bulamu. Asooka agenda anoonye ku ssanyu awulikike kye kitegeeza okutuula wali ng'eggwanga teryetooloolera ku ggwe kubanga nze sisobola kunenya Museveni ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga, enguzi, okugwa kw'eggwanga na biki. Ekonomi okugwa. Omutwe gwa Museveni kati munafu nnyo okuhandolinga eggwanga eddamba. Lwakuba Museveni ye muntu gw'ogamba kutama nkutikkule, tatambula, ali wamu, nze neetisse, nkyayagala okwetikka. Museveni we weerabidde ekintu kimu nti waliwo emyaka we gituuka ng'ate obulamu buvuga budda mabega. Bw'obeera omwana omuto buli mwaka gw'oyongerako gukwongera okutegeera. Naye Museveni atuuse emyaka nga buli mwaka gwe yeeyongerako yeeyongera okugenya. Surprise parade eya pulezidenti w'ekibiina kya NUP yabafuukidde akabasa. Eyabadde muduumizi bamuyodde.
yoyo Fred Nyanzi gwe twogerako, ate nno yakulira ya head of Kunga coordination omubadde mu bulaba nga batalaga ebitundu eby'eggwanga ebyenjawulo era nga yakwasaganya department eyo. Kakati musajja wattu yabadde wali mu kyambalo kya white nga be bali ku front line nga badumira, ndowooza ne bagamba nti katusooke tuyoolemu ono atubuulire ebintu bino nga bwe bitambula. Kakati byebyo by'owulira ebitambula. Olunaku olwaleero Secretary General nga ali ne LOP ntegeeza leader of opposition omukulu Honorable Joel Ssenyonyi babaddeko ku Court of Appeal bakyali ku bintu bya baana ba NUP abaabuzibwawo. Waliwo abaawulirawo ddala va ku bano abaawambibwa naye nga bamanyi nti bali mu makomera, naye bano waliwo bano abaawulira ddala nga ne lisiti y'abantu abo bagipresentingayo ne batuuka omukyalo ono wa human rights Mariam Wangadya natuuka n'okugamba nti mbwezo gyali mizimu, there's what we call is it ghost names nti tebaliiyo, nti bano aba NUP bakola ki bafojinga oba oliawo amannya ne bagateeka ku lisiti mbu okwagala okubanga basiga gavumenti erinnya ebbi. Naye nga jjukira abantu aboogerwako mwe muli omwami amanyiddwa nga John Bosco Kibalama. Oyo emyaka giweredde ddala almost katugenda mu myaka nga 6 yabuzibwawo. Yali matazide yava ewaka agende Namugongo okusaba teyadda, naye Namugongo teyatuuka paka lisiti mpanvu mwe muli ba John bangi abo nno be bagezezaako okubanga. So nnaku olwaleero babadde wali ku Court of Appeal. Kansooke tutwaleyoko tulabe biki bye batugamba. Era tuli wano mukimanyi bulungi nnyo nti abawagizi baffe aba NUP 18 babuzibwawo. Abamu batwalibwa 2019 nga John Bosco Kibalama, abalala 2020, abalala 2021 ng'etandika. Abantu bano babadde babuzibwawo ebbanga lino lyonna. So tuze nga tukola ebintu eby'enjawulo, mwalaba nga tugeze mu kakiiko k'ebyokulonda, mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Bwe twagenda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu, Wangadya akakulira n'agamba nti bano abantu bali mizimu, bali tebaliyo, newankubadde family zaabwe weeziri wano buli lunaku mubadde mubalaba bakaaba baagala abantu baabwe. Kubaawo twagenda mu kkooti enkulu era omulamuzi yasalawo mu biseera ebyo kati bamuwadde ne promotion ne bamutwala mu kkooti ejulirwamu. Naye omulamuzi n'agamba nti ye teyalaba katambi akaali Nabbanja we yayogerera nti Kibalama be bamuyina, era omusango tegwakakasa nti gavumenti yatwala bano abantu. Naye ffe tukkiriza nti kooti etambulira ku mazima yali badde egamba nti bano abantu ekisooka baaliyo, bwe baba baaliyo baalagawa, kubanga bano abantu baaliyo. Era bw'olaba empaaba yaffe twateekawo national ID z'abano abantu, ne tuteekawo passports zaabwe, ne tuteekawo byonna ebiboogerako, kitegeeza nti bano abantu baali bannayuganda baaliwo. So bano abantu kye babanja ekisooka abantu baabwe bateebwe. Bwe baba nga battibwa Lukimu ya Museveni ebbeeyi erage ono twamuta babazike bulungi, babazike mu kitiibwa kye basaanira. So kyekituleese wano basobole bajja. Bosco Kibalama omwami oyo, lwaki omwami oyo tumukozesa nnyo nti omukyala the right honorable Prime Minister Robinah Nabbanja yavaayo, oba nnyinza okigamba nti accidentally oba by accident oba kyali accidental, n'avaayo n'agamba nti mu mawulire nno yali mu maaso ga kamera nti oyo Kibalama twamukwatira wali era ali mabega w'emitayimbwa, twamukwata ng'akole kye, be bamu abaali ku lisiti abatta abantu. Naye bambi musajja wattu yali amaze emyaka nga yabuzibwawo. Ye ebbanga yayogererako mbujuzi twamukwatira wali yali ng'amaze emyaka mingi nga yabuzibwawo, bamunoonyezza buli wamu. Kakati awo pressure, era twalaba mukyala John Bosco Kibalama ng'azze ku kitebe awo kya NUP ng'agamba nti yanoonya n'ennamba y'essimu n'akubirako oyo Prime Minister Robinah Nabbanja nti naye ate we yategeera yali mukambwe nnyo nga tayagala mmanya, kyokka ye yakyogera. Naye ndowooza mu kwogera yayogera nga papa
oba nakuteebereza nga tamanyi kyayogerako nti kintu kinene nnyo, omuntu yabula dda baludde nga bamunoonya ate gw'owoza fe abamwena. Ekyo kyaleetera n'abantu okugamba nti oba twekalakaase aveeyo atubuulira ali luddawa, naye bwe bityo paka olunaku olwaleero amayitire ge teri amanyi John Bosco Kibalama wali ku NCK TV. Nkugamba kimu nti nange teweerabira ku subscribing oba ng'obadde tonaba, ringing that notification bell, sharing, liking, ebisigadde nja kubanga mbikutuusako nawe oli wonna w'osinzidde, tujja kusigala nga tugoberera emboozi nnyingi ezikyagenda mu maaso. Sigala naffe tovaawo.